bawese mundu bakutte emiggo eminene ennyo so embeera abwetyo abweri embeera abwetyo bweri mu kubanga etambula obudde buno ku kitebe ekya National Unit Platform embeera abwetyo bweri baganda bange basebo ane banyama mbasaba musharinge vidiyo mbasaba musharinge vidiyo tugenda balaga embeera nabugenda okutambula abaolde amagye ne military bakutte kiboko bali mu kukuba baana miggo bayina ziwaya nkugambye military olugendo lubakwasa obusungu bawulidde ennyike ku mutima olugendo lubakwasa obusungu olw'okuba omukulembeze alindiriddwa mu buli kitundu kyagenda oyitamu ne drone namba kukuba baana miggo ekigenda okubeera emabega lwakubeera ekitebe kyakazedda abaana bategedde ne bafuluma oli ku Ghetto TV buyina drone namba ekigendererwa kyakuba baana miggo ennugu ebaluma olw'okuba omukulembeze aya ne kuba era awerekerwa buli wadda lengera bannayuganda wakati mu kutiisibwatiisibwa essanyu libatta ezo kabangaliza military zonna ziweddeyo sebo kantunuzzaamu waya mbusi bukwata bukyusizza drone bujja bukuba abaana emiggo mabega lengera omukwano bannayuganda gwe bamudaga abaana b'eggomba tusimbudde abaana b'eggomba president asimbudde wuuyo mukubo ajja abaana b'eggomba omukulembeze wuuyo asimbudde ajja lengera omukwano batiisizza buli muntu bakubye abaana emiggo bakubye abantu emiggo ekiri emabega drone ya military oba eyajja ati abambadde ebyambalo bya military omulimu gwabwe gwa kukuba abantu miggo ekiri wano bulengera we bakuba abantu okuwubira obuwubizi ku Kyagulanyi mu ssango eyebeera waya bagubeera muggo kala boona abayadde asiibula kumba abalimu bano bonna bonna ogulimu ogubaleesezza nkugambye aliko aba military abawerera ddala ebitaano emabega eyo ab'amagye kye beekola abajja ati abakutte ziwaya bakaka mukwano baagalwe naye ate eno bakuba ayagalwa kibooko babakuba zisolido. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu on his way to Butambala and Gomba today. Military and other forces like JAT and police, they are trying to force people from waving to him, forcing people, not escorting him. Chiboko is like Chiboko, they are beating people, solidos. That is what is taking place right now. What is taking place behind, but at least people, they have gathered in numbers, though they have been intimidated, they don't fear. Though people have been intimidated, they don't fear. They have gathered in numbers. They have gathered in numbers to wave at His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Look at the happiness. Look at the happiness. You may think that it is a war. They have come with big battalions come. Look at the love
just heading to Gomba, but they are feeling as if they are dead. Look at what is taking place here in Bwais. Just heading to Gomba, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. This is what they call natural love. This is what they call natural love. Museveni, you are dead. Museveni, you are dead. These people, they have been intimidated since yesterday. These people, they have been intimidated since yesterday. But the way people love His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, the next president of Uganda, His Excellency Robert Kyagulanyi Nsonge. The jealousy is killing them. They are dying of jealousy. Yes, they are dying of jealousy. 40 years and you think you may force someone to love you. 40 years you cannot force someone to love you. It is their time to bring in their own Robert Kyagulanyi Ssentamu. Look at the youth. Look at the people, the way they are celebrating. Today we are heading to Gomba. We are just here at the junction of Bwais. But see how people are escorting His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. NRM, UPDF, ADF, NRA, all of security forces, they are dying of jealousy. They are dying of jealousy. They are not loved. What is taking place behind? Military and police, they are beating up people with the soldiers, but they cannot stop the love. Your supporters are being given money to come and support you when you are passing, but you are beating supporters of Kyagulanyi who are not being given money, but they come out of love. We are heading to Gomba. Abana be Gomba, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu kkubo baganda bange, ali mu kkubo tebafuddeyo baba bakuba kiboko. No, tebabafuddeyo oba babakuba kiboko. No. Museveni, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kulikayo olunaku olwajjo gye wabadde mu kutabaganya Acholi ne Buganda. Omwana omutono ku myaka gy'alina yasobodde okutabaganya Bucholi, Acholi ne Buganda. Yatabaganyiza Acholi ne Buganda. Era kati Abacholi n'Abaganda tuli bwe tuti, tuli kimu. Ng'abikoze byonna ebyabawe byakolebwa abakulembeze abawedde emabega. Omwana omutono yabimazeewo olunaku olwajjo. His Excellency yatabaganyiza Acholi ne Buganda. Olunaku olwaleero ali Gomba. Tuludde mu mpalana ezeefaanaaniriza bwe zityo. Olunaku lwajjo yakomyewo ng'ava okutalaga ebitundu ebya Acholi. Lengera abaana we bakutte fulaga. Lengera omukwano okuva eri bannayuganda. Ekiri emabega Kabangali yajja ati n'amagye bajja bakuba abawagizi. Bajja bakuba abawagizi emigo, naye era abaana tebapowa kubanga kye baagala bakimanyi. These people, they have been intimidated since yesterday. Abaana babadde ku Masaka Road nga balinze ekiro kyajjo bakubiddwa emigo, naye era tugenda kubasangawo kubanga okuba mubiri tokuba mutima. You should know that okuba mubiri tokuba mutima. Ghetto TV, you are watching Ghetto TV. Abaana b'ettaawo ly'e Kawala, omukulembeze wuuyo ajja. Sabo kantunuzaamu waya mutatukwata. Sibakwata ate nga mutuukiridde mukama wange. Sibatunuzaamu kamera ate nga muli gwali mukama wange. Mukyankalanya mukama wange. Olunaku olwaleero President asunye akasuuti. Nja kuba nkakunnyonnyola muganda wange. Lengera omukwano gw'Abannayuganda. Buli omu waali akutte fulaga, nabagamba mukwate fulaga. Amakubo agagenda n'agafuluma gonna abalimu balina fulaga. Gwe munnange ow'eggomba ali ekyengera nga tonnafuna fulaga, ali e Butambala nga tonnafuna fulaga, ofa ki? His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Buli wagenda libeera ssanyu jereere. Abaana b'omwacholi bamugezezzaako, bamulaze omukwano.
bwe tubadde mu Busoga bwe twali e Bunyoro buli wagenda bamuyayaanira omukulembeze w'abantu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ennugu ebata njagala okutumira bambega ba Yiso ne Diso abali kuno Masias Waluka. Masias Waluka gayaniriza omukulembeze we amugamba agenda kuyisa mu Busiro. Lengera omukwano ekiri ku ttawo ly'Ekawala waggulu abantu babemberedde. What kind of love is this? People, they do love their own son. Eriyo Ugandans by the name of Robert Kyagulanyi Ssentamu. Where are you? Ngabazala muna Uganda. Ekiri ku ttawo ly'Ekawala Namungi w'omuntu akwatiridde okulaba ku pulezidenti waabwe nga ayitawo. Ogenda kuwulira sibakake tewali aweebwa ssente. Abaana b'Egomba nkugambye buli we tuyita Uganda bayayanira bawulira ku Robert Kyagulanyi Ssentamu. Lengera omukwano ekiri emabega bo bali bakuba bagamba lwaki mumwagala nga bebakuba zisolido, lwaki mumwagala nga bebakuba musolido. Yongerako data muganda wange gwayinako data omutono yongerako kuba okuva lwe tusimbudde paka okutuuka Egomba bannayuganda bali mu kkubo emiggo babakuba we badda ku kkubo balindiridde okwaniriza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Gwe wekka ayinza okubeerako muganda wange n'olaba n'obeera nga witness ku nsonga zino ezigenda mu maaso. Bannayuganda twabagambye kano ke kati k'ekibiriti kokka ke mulina ekiri emabega babakuba emiggo naye tebapowa bajja buzi. Ettaawo ly'e Namuŋŋonda abaana baalisazeeko waggulu, abaana baalisazeeko ettaawo ly'e Namuŋŋonda, wabula waliwo abali ekyemmanga tebamanyi oba ayita kyemmanga ate waliwo abali kulina eriyita waggulu. Bonna bateeze bagamba wayita wano nja mulaba, wayita eri nja mulabako. Akaseera katuuse mukkirize, akaseera katuuse mukkirize. Ekiri ku ttaawo lya waggulu e Namuŋŋonda bannange. Mama, we told you when time it is for revolution has come, nothing can be done to stop the revolution. Ghetto TV, Buganda, Ronald Mugenyi, nawumudde mujja olunaku lwa Sande mujja kumpulira eddoboozi liri fresh and clear. Fresh and clean. Lino ettaawo tebakkirizaako batambuza bigere naye baasaze